olondeddwa ndowooza Yakobo yatugamba mu mutwe gwe ogwokusatu mu bbaluwa ye nti olulimi ke kamu ku bitundu by'omubiri ebisinga obutono naye kalinga kati ka kibiriiti nti ng'akati k'ekibiriiti bwe kookyoyo ekibira kiramba n'olulimi lw'omukulembeze olulimi lw'omukristo bwe lutabeeramu mwoyo mutuukirivu otatambulira ku mwoyo mutuukirivu lujja kwokya bonna ate ebigambo by'oyogedde bifuuka mulekwa tosobola kubizzaayo. Twegendereze ennimi zaffe tuleme kubeera bawemu. Obugwenyufu ekyobwenzi nja kukibuuka okuwongerwa balubaale twagambye ku bwakatonda naki n'ensi yaffe teri buwanguzi bwe ndowooza bannaye ndowooza mumanyi bulungi ennyimba tewakuba ennaku ze tukyalina bayimbi bamulamwa nnyo nga Kafeero bwe yali abuulira Bulandina alina ebigambo bye yamugamba nti mwana wange weekwasa ennyo Katonda balubaale tebakola ki teri lubaale akola ki asonyiwa. Ogendera ku by'omubiri okuwongerwa balubaale tebajja kusonyiwa ne bw'obeera oyagala oti titulwaki ogendayo nakiro nga weebuzaabuza batebaliwo wano naye twefunyirire mu kwewala ekyo ng'abakulembeze. Omukulembeze bw'oba owongererwa lubaale abantu b'okulembera boona obatwalawo. Ayongerako n'agamba okuloga ate jjukira bw'ologa atafa omusawo gwokola ki gwogaggawaza. Akaluyi okuyomba. Ayongerako n'agamba ebbuba. Kirungi abali wano tebasaakinga naye oli bw'alowooza nti bw'afuna bw'afunye yamusookeddeko ng'alyoka amuggyako mikwano gye gyonna ngalowooza obufumbo bunaaguma eryo liba bbuba. Ayongerako n'agamba obusungu. Mbakuutirira kimu tosolangawo kintu kyonna ng'olina obusungu ojja kukyejjusa obulamu bwo bwonna. Endasano okucyoccana. Ffe ng'abakulembeze ababukedde nti waliwo wabukedde be baagala ebyonoonese naye ffe ng'abakulembeze entalo zaffe tuzijje mu social media tuzijje mu mawulire. Papa yali abuulirira abasosolooti nti mwenna temuli basosolooti mwenna temwambala mpale ekibakuyombesa kiki. Buli muntu osobola omusisinkana mwoyo mutuukirivu ng'akukulembedde. Obusungu endasano obutassa kimu era akizzeemu kye nasookeddeko eri ekituwanguza kussa kimu. Abamu mu batapusi b'olunaku olw'olwaleero bagamba nti ebyaliwo ku lunaku luli olwa Babeli kati Omukama abikyusizza. Abantu yabaabulayawula naye kati azzeemu okubassa ekimu. Muli bwogera n'osomera mu mutwe ogwo ogw'ekitabo ky'Amasooka Omukama yennyini alayira nti abantu bano bwe banassa ekimu tewali kijja kubalema. Sitaani kyakola kutwawula. Buli akubuulira obubi ku munno aba anoonya kukwa ate bagamba munnaye wegendereza abajja okubuulira ku balala kubanga bebamu be bajja okubuulira abalala kuki kuggwe. Tumenye olujegede lw'okwonoona amannya g'abalala. Erinnya si lyangu kuzimba.